Yes mukasaka ntuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye ekintu kinene tuyina empeta ku ngalo but we have a land now and we have 2 plots kyemmanyi ku mwenna ali wano teri yakimanyaako nti tujja genda extra tugule poloti 2 naye ago maanyi gaffe maanyi g'abantu kyekyo kye bagamba okusukka omuntu omu era buli muntu ayisa abantu obubi you don't know what you're losing tomanyi kyofiirwa because people are good nabagamba sikyayogera kigambo nti abantu babi kyova olaba nze kati omuntu okumenya omutima kati tekikyali kyangu mbomenya omutima mbuno bigambo mbomenya omutima mbukunvuma amaziga nasigala gakaaba gassanyu kati nga gano because waliwo wobeera mu hard work nga bwogamba mukama kati nzikakkanye nyinyuse tugeze ne bwemba sizimbye kuliko alinza okunnenya wano waliwo so mwebale nnyo abatuuze abasobodde okunzikiririzaamu neefuula nti tuloota ebitasoboka nange nga simanyi nti bisoboka kubanga ebimu byengaba nange sibirina lwakuba abantu bakisussa ne bagamba oli Illuminati nga bagamba ndowooza kati ono alese poloti 2 eno ndowooza ye alabika Kampala yonna yiye wensula mpangisa yes sikikweka I'm renting ndi mupangisa naye ate it's okay gadi wasule uwe nga tapangisa bwe mansobola amaanyi gange nenegatta n'abalala ne tukikola it is okay nze nsigala ngenda ndi musanyufu so Millicent nakikugamba nti mukama buli wakuteekera nkagamba nkakusiibula nkyaliwo tugezeeko zimba buli sande gye nnaaba nsobodde tiimu yange badde bateesa nti tuyinza obutagira nti tujje Sundays zokka ne mu nnaku za weekly days mulinza okundaba wano naddala holiday bwe mundaba wano nga lwa Monday ngenda kujja tunoonye ssente z'okuzimba kubanga nze ate bwe nteekinga era mbu mwaka myezi 8 emirala nange kusaidye mu kinsuula kiina engeri gye kidamaging emirimu gyange so kitegeeza nti ne bwe mbanga wadde Sunday tennatuuka ne bwe lunaaba lwa Monday like mujja kundaba buli budde tugguse ekintu kiggwe era we mbakubirira kati Monday nzija Tuesday buli wenfunye akadde bwe kiba kinneetaagisa kusula mmenye omutto gw'emmotoka nga mmanyi nti live bwe tugikola kiro bwe bajja olaba nja kusula tumalirize tuleme kukomya bintu mu kkubo kuba teri kimpisa bubi nga kutandika bintu ne bikoma mu kkubo sijja bwanika kati sifudde yaani ajja kugamba ki kubeera tewabula yajja kugamba nti abo babe ayina bw'abayita yabafeekinze tumuwe ettaka it is okay ne kati at least kigenze mu record mama eno katwamuwe ettaka ebuloba wuuyo ate nzikiriza nti tujja muzimbira ne mama eno kannamugamba nti gaadi yasooka mu bulamu bwange so mama eno katujja muzimbira mwami gaadi afunye ettaka olunaku olwaleero omwana Ttendo twamuwa ettaka gyali so nze nkyebaliza mukama era nja kuddayo mwebaze mu mbeera yange mu budde bwange mwebale nnyo butakoowa mwebale nnyo butagamba nti oba atulimba tebisoboka abamu ne bamala olabako ne bagamba olaba yakola kiri tugende mu abantu we mutali betugamba zinamu kuba engalo tetwandikikoze nammwe mu contributinga kinene kuba omuntu asobola otuwa 10 ng'asanyukidde mazina ga gundi omuntu asobola bayita ku live n'agamba ono lwekyakola ki n'alaba omwana ali special n'alinda omulamwa gwe tuliko n'atuwaayo zaatuwadde so wano tewabaddewo omuntu atalina mugaso namwandu wa Kabangala abadde wa mugaso bonna kuviira ddala ku bannamwandu kuviira ddala ku baana bato buli omu toweewulira nga nti tolina mugaso togasa buli omu weefiiringe nga nti ogasa kitandika naawe bw'okyeteekamu nti ngasa era ojja kufuuka agasa bw'otakyeteekamu era ojja kubeera nga togasa so mwebale nnyo mukama kye bayita okutandika olulimbi n'owuliranga alutuuseeko somewhere wadde tulina ozimba abatulaba bwe muba kwemuli tulina okuzimba
tubazimbire already tufunye abantu batera okugamba nti poloti yebeera esinga okuba enzibu bambira bamami Christian agambye I'm very proud of you baby sister, may Allah continue to bless you and the entire team. Fantastic news to this special day, the anniversary. Congratulations for the gift of land, for the gift of land mataka lumu nakema Millicent ku mmotoka jo juzi ndozanga Millicent agamba oba mami nanyumya biki nga mukema nga mugamba ndo already nga bandaba wakati wokaba ebizibu nga ndi mukande Millicent twagala eri poloti naye watya mukama namala tusobozesa neno ne tugifuna kati tuba tuzimba eri nga yene wali oluju batuza tuzimba eno nenga nze nali nkimanyi sando ba yali ya Easter yali Sunday lwenakomawo nenzijooba ku Easter Sunday yo neneyogeza bwentyo nga ddamu talina namaanyi ndoza ngagamba oba ayogera ki naye nange kati leero ndi musanyufu wekuba kulya mmere nja kuddayo ndi emmereke because tuyinako kyetukozeewo. Mukama abawa omukisa, mbaagala nnyo, Mukama aba blessing, I will always love you. Bwe ndifuna omuntu omulala yenna ngamba mpaayo omwana oba kusoma oba ki opportunity nja gireeta. Nkutte opportunity nenjireetera omukyalo oyo naye nze nnyina obwana eko obutasoma Faluku abumanyi. Kwegamba muleke be mumanyi nyinayo n'abapya. Nyinayo babiri. Kuba kati n'omwana wa Shadia nkitwala nti wange. Nyinayo n'akaana akalala. Mbadde ngamba nti egende mu nnyumba yaffe naye ne tugireeta eddundu. So kyembadde ngamba abatulaba nti abantu basobola okukubira engalo oli n'asaalirwa engalo ze bakubira ne nicknames ezikuweebwa naye tebamanyi nti omuntu yenna buli kintu kirimu sacrifices, kirimu okwerekereza n'okwerumya n'okwewaayo. Kyengamba abantu abali awo oli asobola okunyiigira ekintu nga omuntu nga gwe nabagamba ngo ye bw'alaba nti alaba abantu b'eddundu yasooka kukulangera gwalengere nagamba oyo smart zigatta smart zikola ki. Ffe tukwata abantu mwe be mulabanga ezitagatta ne tubafuula special. Kati obudde buno ne bwe mba nkola ki tekirivaawo ebbanga lyonna omuntu akubuuza Enoka. Kitegeeza nti ne bwe ndiba oba ndiwa era omuntu asigala gamba Shifa Enoka ali atya. Kitegeeza nti okeera n'okwata omuntu natuuka gwe n'atamanya nti empewo ekufuuwa naga Shifa Shadia omufuuyisa empewo. Naye nga okedde omuntu oyo omuntu aba abayitako nga tabalabamu makulu. Kati nze kyanjigiriza okwata abantu ne mbalabamu amakulu ne mbalabamu omugaso kuba nzikiriza nti buli muntu aba ayina ekirungi ku ye. And every person can be a blessing. Ebintu ebimu tubyogera wano omuntu n'atabitwala nga bikulu. Ne Jessica agambye leero nzijidde mu Gomez because nalaba nga luli kyenkoze tekijja. That is a strong word omuntu yasaso ategeera. Kitegeeza nti nga Jessica bwakugambye nti luli najja nkunamye but neneekubiriza. Jessica ayinza n'okuba nga yazze ebyakalulu naye ng'ayinamu ebimu naye byatululya n'agamba but I can go back nenyambala bulungi. Ekyo nenkitereeza. So buli muntu asobola obeera important. Ate buli muntu asobola okugasa. Kuvira ddala ku mwana muto kuba omutuma mpa ekikopo ekyo. Muntu so akyeweereza. So buli muntu asobola okuba ow'omugaso. Nze kubwe banziba oyo yabiraba ku social media nakwata 5 gye n'agimpa. Gwe tomanyi 5 gye we gyanteeka at that moment. Kuba obudde obwo nali ndi kufulumya ssente ku batraka. Tetulina kiddako emitwalo 5 gwe tomanyi kye gyankolera. Naswala n'okukubira essimu nkwebaze nga simanyi bigambo bya kugamba era namala kujja mu meeting ne ngamba bano nti bane Goleti yampa emitwalo 5 nga banzibye. Gy'otasuubira omuntu gy'atasuubira kintu. Kati ffe bwe tujja ne tunoonya omuntu n'omufuula ow'omugaso oli n'afubutuka eri n'abiraba ye n'akuteeka waakutadde. Because tebaagala kuyiga ate tebamanyi nti okuyiga n'okusoma tebikoma ate nga balina kuyigira mu bintu nga bino. So Mukama nsobozese nyongere okublessinga abalala kireme kukoma wano kuba kiri munze. Ne bw'okyegobako otya ogenda olaba omuntu azze n'ogaa kati ate ono Mukama wamugjeewa. Nina ebizibu byempitamu ate naye omuleese.
kati ate naye omuleesera onkema oswadde Katonda nja kukiyita ekikema bwe bityo. Nze nasinkana God nga ndi at my worst. Gye nava mukama wange okujja nga naye akamunju abula. Nali naakabbibwa olubba luli olwasooka oluli too much. Oluli too much nga tulinako kamera yaffe twagisonda ne Junior oyo mu bibiina ya bbeeyi bagibbye. Luli olubba like we batubbira ebintu ebiri worth million nga 10. Nga naakagenda mu life yo genda mu zironi nzizeewo obulamu. Nengenda mu zironi ne neewolera ne banziba. Daba bujja. Ng'ate gwe ndaba bifaananyi wakutuka spine naye oyagala ssanyusa mukazi wo. Ng'owulya mukazi wo tafiiringa nti omwagala. N'oŋŋamba era bw'oba nga ssente okolera kakadde oba kamu kitundu. Eno sijjirayo nno nakakadde kakoma mu Kampala mukwano. Ninkusaba ssente n'oŋŋamba kankubire ku mikwano gyange. Kati laba ate bwe scrollinga message ng'ebbanga lyonna ozondaba. Olwo ne nkuwa attention. Nendaba ebifaananyi byo eby'obulwadde nendaba evidence. Nagambirawo ttiimu yange sirina manyi okubira oyo Sharifa ku dduuka ne mugamba ate buli budde mujjako ssente ze. Ng'ogenda nozigabira abantu nagamba naawe kati zino tubadde tusonzeewo rent nno bagenda tusibawo kufulu. Naye nze mba mmanyi just kufulu ejjavaako ate nga waliyo omulala afa. Buli budde oyo nze mujjako leeta Sharifa tusokole keeke wano manyi n'omulimba. Kiraya nti bw'obudde bumukutta ajja ziteekako. So that's how we najja. Naye nga nange bintwala nali bubi. Kye bayita nno okuba obubi. So nenzija ne ttiimu ng'olina ogisasula bo tebaagala mmanyi oba oli bubi. Ne tukola surprise yo. Lwe lwali olugendo olwo. Muyinza oba mwandaba mu surprise nga nsanyuka nsimayiringa. Kuba nze tumanyi oba n'ebizibu byaffe ne ŋŋamba Jas jako bi attitude byoffe tugaba ssanyu. We are dedicated to do that. Katonda yatuwa nga tugaba ssanyu. Tumanyi oyomba naye ne mugamba era kyenjagala ku Jas mu bantu be nnali nkoze nabo. Jas yanjiga ekintu kimu nti bossi wange kye bayita omuntu atuwa 10 oba kye bayita charity oba wanyigidde it is okay mpala nanjaniriza naye tusooke tusanyuse bano twewala n'enkya. Era manyi omugamba katuddeyo biri biwadde onyigidde naye weebale kubanga kunyiga tokuleese ki ku mulimo. Kyekyo nno kyekisinga omunkuumirako era lwaliko era nandaga nti bye tuyombye eri ate abireese ku client. Naye yantegeera kyekyo ekisooka. So mwebale nnyo abatulaba abantu ba social media kati days ate ye twemanyi birala. Naye olw'okuba alabye face ya Shifa nga alina gwasondera. Nakwata ssente n'azituwa. Mami Agatha oyo twakedde nakwogera nange Shifa kankusabire. Manyi agenda bba mu basanyufu nga ssente zino ziweddeyo. Kuba ku ttaka lino kuliko akakadde ke. Agenda kuba happy bwe muddizayo amawulire y'omu ku be nnakomye ŋŋambye like mbadde abantu ngenda mu inbox mbazuukuse bupya. Wero wiisha bonna ne mbaweereza. Ne mbagamba deadline munyambe nveeyo. Munyambe pressure mbadde bubisso. Aba ttiimu yange bayinza omanya how much essanyu lye nnina. Mwebale nnyo social media mwebale nnyo. Mwebale nnyo nze imwe abanzijjako ekigambo ekigamba nti abantu babi. Enkya ne bwe nsanga omuntu nankosa atya. Kuba sisobola kugamba nti abantu babi ng'abantu bazze wano mu ddakiika mutunoonya 2.5 ffe baani abatali Katonda. Abaakoma bagambye tukomawo tunoonya 2 kitundu. Kwegamba ne tulagira era ne tuzifuna. So tweyanzizza tewabaayo nteega ssente nzisasudde sirina wadde 10 kuliko ku ssimu ssente za Junior 15 tampadde nako. Naye nga mwebale nnyo nzisasudde abantu. Kuba oyinza osanga awo ekizibu mbadde sisobola ngenze mu bitooka omukyalo wedda ne bwe nagenza yine mbaga kankuba essimu. Namukubidde ne mugatta oweebaka ssente zo zigenda wera. Kyekyantutte ku koole yeeri. Endala koole ebadde yeeno mu lusutola nti ebisaani nyingiddeyo. Ate nga mmanyi nyingira waffe eri. So, bannange tubaagala nnyo. Thank you so much. Social media mubakubireko mu ngalaba abantu. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive.
A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Nokeera n'obagamba kati wuno gaadi anyirira Millicent banyirira tebakyafaanana bizibu fe ababadde balina oyimira tubagamba ono nno spine tekola nga bagamba oyanyirira bw'atyo asinga naffe abalamu nga tulina obbannyonnyola nti muni omusajja lwa ssanyu lino okubeera naye buli Sande naye alina obuzibu so ne basigala nga batuwa bannange tweyanziza. May God bless you. Nze mbabuulira buli muntu atoola n'awaayo nkimanyi Mukama alina wajja obba blessingira kuba ffe tubirabyeko. Ffe tusanze abantu be tutamanyi ne batu blessinga just because we bless others. Mbagala nnyo. May God bless you. Nze ninza obutasukkako wano mufune omulala akola obwemusa batwale mu keeke nange munzikirize ntuuleko akazindaalo nkakwase mwami Ibula ayogereko. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Bisigadde nammwe munaayogera ebyammwe bambi kantuuleko nze ndi muwanguzi. Nga mami tweyanziza surprise n'obadde ng'ogamba tusonda kugula ttaka kale mu bwongo kiswabaamu noga nsuubira ettaka limu eno nsuubira eno ng'osuubira polotemu ne mami n'ogamba emu temmala mbawadde 2 tugule 2. So n'amanyi gaba online mwebale twagala ne mutwagaliza ne mugamba tulina sondeza polote 2 ne mwagala mami n'ebibye mwebale mwagala ne mwagala n'ebibye ne mutwagala mutukubye essanyu tugenda kati kunyirira n'okusinga nze kyembagamba ate nga si nti onyirira ntolya bulungi n'omuntu bw'omuwa suubi hope anyirira waddame essuubi naye essuubi weri kuggwamu ogenda onafuwa kubanga nange mami we yajjira nga sina ssuubi angamba kenvudde mu muzigo kati kangende ngeno ndabayo ensozi eri nsozi ngamba nja kuziwalampa buli wamu nja tuukawo naye kwisha omuzigo nguvuddemu kati wuno mami ampadde poloti nawo okulimira tosobola zimbawo n'omalewo. So mami neyanza nnyo neyanza again aba great opportunity batusanga nga tuli mu mbeera embi nga woba osise n'olaba Ibula abakyaliddeko oluusi nabaga muliwa tubadde tuvuddako eno emulago badde mpitako mbalindeko konze kale tulindeko naye ng'ababeererawo n'akuwayo obubirawo n'osigala okekereza ng'atayina ne bubatambuzako awo ekiseera ne bubatambuzawo tebatuvuddeemu ne tusenguka ne tujja n'eddundu. Mr. Ibula n'agamba agadi brother wange obale kubeera mukwano mulungi gwa mwami wange era mu mukwano gy'omwami wange nkimanyi oli mukwano gwa sweetheart muli muti gwe naye kati gwe nkuwa ekitiibwa ekikyo mu mikwano ekyovola sitera kunyumya naawe nze omuntu wemba mwagala
ozaga yono nga tambuzaako nga naye nga mba nkwagala, it's because kitiibwa kyo kyova mba sikusemberera, naye nga webale twagala n'otwagala ne gurupu yo yonna ne mugamba mami Shifaka azze waffe azze ku muntu waffe tukwatire wamu tusituke tugende. So mwebale nnyo omutima omulungi ne mutalaga agenzeeyo kale yemalirire. So eyo yenkolagana ennungi eyandibadde nga yeetaagisa tube nga tugirabirako okuva mu Great Opportunity. Webagamba tusitukidde wano nga ffenna tugenda. So mwebale nnyo banneebalizeko aba Great Opportunity. Ne batakoma n'okusonda ssente ne bagamba ebifaananyi byonna tubikubidde ku bwerere ku mukolo. Noba nga mu bulamu bwo kyewali nga tosuubira nogamba kale kwisha nvudde mu muzigo nga byowaffe byonna bivaako. Mami najja nakutuusaako essanyu notandika kubeera ne hope, naye nga tosuubira nti onooba ne album nga omuntu tasobola kugyamu ekifaananyi tera alina kifaananyi kye ku mukolo. Yes. Pronunciation. Naye nga album tera asobola gyamu ekifaananyi, naye nga album nze zemmanyi omuntu wajja wano mwanyuma 2 mpaako kimu ogenda kwekanga nga album ebifaananyi tebikyawera tebiriimu. N'ebyaffe tolina gy'okitwala tolina gy'okijjamu olabiramu awo n'okireka. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Hypec Great Opportunity CEO kwegamba simanyi bwe nina beebaza. So thank you so much. Ebigambo biba bitono bw'osanyuka. naye nze sinafuna bigambo byakwogera ebituufu. Leka brother Ibrahim ayogeredde ninja kwogera ng'amaliriza nga bwe neeteekateeka kubanga sinatereera bulungi. Njagala kusooka kuwaniriza Jessica. Tusanze okulaba. Jessica ono mwaniriza olw'ensonga nti nkakasa nti ye muwala atava ku media. Simanyi obwedde olaba live gye tuwaddeko, naye ntera okulaba ebigambo ebimwogerwako. Singa tabadde nakwagala kungi teyandikkiriza kujja wano. Tukubireko Jessica engalo. Jessica ye mwana azze wano nga abantu b'eddundu, nga yadde mwenna muli bantu bakulu, naye nga temukizzaako ku sayidi yammwe kutunulamu ne mugana naye singa aba mwana wange, ffenna ne tulaga nti tuli ku sayidi ye, ne mutagambako nti katukizannye kazze gye tuli. Abamu katubeere ne sayidi n'abalala eno. Mwenna ne mumulaga nti temumuli ku sayidi ye. Kubamu akafaananyi nga gwe akyadde mu bantu bwe batyo. Tukubireko Jessica engalo omulundi omulala. Kubanga nze ne bwe nandibadde nze nanditidde okujja. Mwakitwala paasono ne mumulaga, mubadde mulina engeri gye mumulagamu obunyiivu. Temukiddamu lulala. Bwe tuba tulina abantu tulondeko sayidi, ffenna tubeere ne sayidi kwe tugwa. Omuntu ajja abafiiringe. Kyova olaba nze olwaleero nnwanye nnyo okuba nti ndi ku sayidi yaani ya Jessica, naye sirina buzibu na Shadia, sigamba nti simwagala. Okitegeera? Njagala kino ekintu tukiyige bwe tuba tukola ebintu ebya ttiimu. Tuyige okubeera nga tulwana nnyo balansi nga ttiimu, kuba ffenna tuba tukimanyi nti tuli ttiimu etya. Kibi nnyo okubeera nga tutudde wano nga mwenna mugamba ffenna tuli ttiimu gundi. Simanyi oba muwulira mbagamba bubi, naye nze njogera kiri ku mutima gwange.
Inze singa nabadde Jessica n'adenja kutya okujja wano. Kati bw'ogattako media buli omu amuvuma, osegedde. Naye tutunuulire ekikula kya Jessica kuba naye akimanyi. Osegedde. Tunuulire ekya Faruku, gattako ekya Gadi. Nze njagala nnyo mubeeko ebintu bye mutuyigako kuba enkya tugenda tuleme kukola ki? Kudda. Bwe tubeera mu society ne bwe tubeera mu parliament tulinayo ekifo ky'abalema. Okitegedde? But you look at people ku media okwo nga bali ku mwana bamuvuma nenga bintu bya kunyumirwa. Ku Faruku alondeko omukyala ono n'ono. Okitegedde? Naye ogenda olaba omwana twamuleeta ne tumuleeta mu kintu kyaffe ne tumusaba busabe. Tetwasaba musabe Jessica. Abantu be bamusaba bennyini. Okitegeera. Naye ogenda olaba nga kale kyengezaako okujjayo nti banaye tukendeeze ku kuvuma ku media okwo. Kubanga ke babe abanene abatutwala ate bo basiba busibi baki bantu. Kati ate otyanga nnyo okuvuma omuntu atalina na busobozi bugenda kusiba. Kubanga abatutwala ate bo bakola ki? Tuleme kwemanyiza bakiyita kubuulinga. Oli bw'oba tomwagadde ebigambo byayogedde bireke gamba sigenda mulaba. Okitegedde? Si byogera kuba nze nti okunvuma, nze ndi muntu gw'ovuma enkya nenzija nenkola video nga ndi musanyufu nnyo nenjogera kye wakoze eki. Naye ate mmanyi abantu kye bawulira nga babakoze eki nga babavumye. So njagala kwebaza Jessica okukkiriza ne ttiimu yonna yakoze omulimu okulaba nga bamuleeta wano. Kubanga okujja kwe kuyina kye kwongerako. Then njagala kwebaza abantu b'Eddundu abadde babeerawo wano. Buli muntu abadde alina ebibuuzo bingi ku bantu b'Eddundu. Era abantu obalaba waliwo n'ababuuziza kati ngoleero ne baga naye mwalidde ng'oli alaba tuluddewo ki nnyo. Okitegedde? So omutima ogwo okuva lwe twatandika nga mujja ne mubeerawo. Nyina feesi ze mmanyi nga najja eno nga zimumanyi nenga kati mbamanyi Tinaalongo, Vaisi, Menta, Yebiguza, n'erinnya lyakwata gali agage sigamanyi. Okitegedde? Oyo omukyala Mama Rachel. So tubeebaza nnyo bannamwandu bange bamanyi n'okunjiwako eyo gye tubeera. Nze nsinga bannamwandu abangi nenga ekitiibwa ekyo nkifunidde Eddundu. Okitegeera? So tubeebaza nnyo obutatulaba ne mututenguwa nti kati abo baana bavubuka abanaatulaba nga tuzze mu ezo meeting ezikulemberwa abaana banaagamba ki. Naye ne mujja ne mukkiriza okuba bazadde baffe ne mubeerawo ne tukola ebyeffujjo ne tubakozesa ebyeffujjo. Ne nalaba wano Vice last weekend nga avuddeyo ayimbe mu Luzungu katono nfe. Okitegeera? So abantu b'Eddundu nammwe munyuma omuntu abeera nammwe at least ne mumwongeramu amaanyi ku ekyo kyakola ki kyaliko. Olwaleero nze ndowooza mbadde okwawukanako ne Gadi ne Millicent. Nze nazze neetegekedde anniversary. Kyobola nayambadde bulungi konna noonyezaayo essuuti yange esinga okuba ey'ebbeeyi nga gye ngenda okwambala kuba tucelebratinga omwaka mulamba mu bufumbo. Sazze na kirowoozo kyonna nti tuyinza obutamalayo ttaka lwaleero olw'ensonga nti omuntu akuttemu ekyo ekintu yampangula ku kintu kye nali sisuubira nti kisoboka, kwe kugenda e Kabaale.
oba ntegeerekeka. Yes. Nze olunaku lwe twagenda e Kabaale sisobola ddwerabira kubanga nze najja nga nzize kulaba bituufu. Nali nzize Keneka era si yenna kye nalabako nze kasannamala okakasa nti ebyaddala biki bituufu. Ne ŋŋamba Kasimu ne be nali nabo abaali bamperekeddeko ne mbaga tuve wano byo byendabye biki bituufu. Lwaki nali ndaba tebisoboka? Ng'oggyeko mwenna abali wano abapya ndowooza nnyinza kuggyamu oli mwannyina omulungi. Abasigadde nze nali njogera ne gaadi 1-on-1 nga mmanyi ekintu kyasinga okwagala naye nga mmanyi tekikola ki tekisoboka. Omuntu gw'osanga nga n'omuwa $2,000 n'akola ekyo, olaba Millicent kyakoze wano luli ng'akikola ku mitwalo egi n'okwata $2,000 n'obaga gaadi zino ze tusobodde nga great opportunity. Ogenda olanga Millicent afudde. Awo byenjogera twali kyengera. Yes. Oba ntegeerekeka. Waliwo weeyajja ekyengera ng'azitulabako ng'ekyamazima wakati wali kyakulya nga tewali ne zimugulira akagati mboba nkuwa amazzi oba wankuwa obuugi naye yagamba kanteekeko 2 kati nagenda kulaba 2 nga si 2 nensooka nembala 0 ze nga ziri 0 6. Kati omuntu gwowa $2,000,000 reaction ng'esinga reaction ya Millicent yali esinga ne kati lwafunye ettaka. Okitegeera nga otunuulira gaadi nga buli lwe muvaawo mugamba tetujja kudda mumusangawo. Waliwo nakyalako mu ddwaliro ndowooza oba nali omundowooza kwe wasooka okkubira naye lwe najja mmanyi mulabye gukola ki gusembayo. Era twavayo ne Kasimu nga waliwo nze najja nga olaba gaadi nga Kasimu ambuuza Kasimu mwogerako kuba kati mmanyi kuba mutu following ng'atera okunga naye okyafa ki n'abantu abo. Oyo yaggwa oba ntegeerekeka. Naye olwasinga okunchalenjinga nenzikiriza nti baba nakuba ekiina. Ndowooza lero olunaku lwennyini lwe nalaba gaadi ne ŋŋamba kankuweeyo 2 ne nteekako 2. Gaadi n'aŋŋamba nga Millicent avuddewo kuba namugaana naye omuwala ono bannange omuwala mulungi ebintu byakola sibisobola simanyi oba ninayo n'omuntu akola ki abisobola. N'aŋŋamba era wemponera Ibula njagala tuzivuge tugende e Kabaale. Bwe navaawo ne ŋŋamba naye Kasimu abanaku b'ekiina nti kitaabwe ali mu ki tikitaabwe ali mu ggulu. Okitegeera nawulira nga nensirika olumu nempulira ennugu ne ŋŋamba ono boyi anyooma kika bunafu n'okubeerawo kwenze ndi mu muyamba kyokka ate awoza mbu ate bwempona mbu tugende eri ng'ekituufu kirungi naye nga ndaba asaaga si kye kintu kye yandirowoozezza obudde obwo nga tere bwawona nkakasa tekisoboka oba ontegedde. Kati okuddusa sitole neekanga nga tuli Kabaale nga tutuusewa kati nze nadde sobola kujja wano nga sikakasa nti ettaka tuligula leero nga sirina yadde n'ekikumi naye nga nkakasa nti bw'aba yabatwala e Kabaale n'ettaka agenda ddimalayo olwaleero. Amiina. Waliwo n'olunaku lwe sijja kwerala simanyi oba yali abadde ki olwo yanyiiga ennyo naŋŋa nze saagala n'eyo bye mumpaana mbikoye ye ng'awulira abikoye bitumuga naye nga bye bituufu byali nze nga bemugamba byali naye nga yaawulira n'obikowa bimutamye kuba nze ntera muyita Oprah nti nze nkulabamu Oprah Winfrey. Kati ate ndowooza waliwo lwe yeeraba nga
okiwanise nnyo kubanga engatto zitufu nnene naye ng'ate ky'olina obbeera nga ky'oli oba ntegeerekeka. So nze naze neetegese nga nyambadde bulungi nga nkimanyi tugenda celebrating anniversary yaffe ne celebration ekyasinze okuba ennungi ey'ettaka. Amiina. Naye kati temulaba nti mwenna abali wano mbasinga okukkiriza. Gomanyi okujja ng'okaza nti mugenda gula ettaka naye nga tozeyadde n'ekikumi. Nga tekuli zizo naye nga goga nze nkimanyi Shifa ne Sharifa we ne Ibula munnange ne Jase bajja gulira gadi ettaka tubongere obuga. Oisagedde. So Shifa njagala kwebaza nze obutanjiwa okukkiriza kwange okubeera nga manyi bula ne mikwano gyo nga gikola ebinene naawe gy'obeera weewaana. Kuba omuntu ayinza okubuuza gundi oyo omwagaza ki? Omuntu oyo lwaki omwagala nnyo? Kati omuntu lwakubuuza lwaki oyo gundi omwagala ng'alina byakola obisongako nti oyo mulaba yatukolera okwanjula, oyo mulaba n'atukolera embaga, oyo mulaba omwana wa Garden Millicent obwana bubiri busoma ku lw'amaanyi ge, oyo mulaba ate waliyo gwe bayita Enoka, oyo kwega ogenda otandika okwogera ebintu nga tebikola ki nga tebiggwayo. So oli agamba yensonga mukwano gwo. Kati abadde akibuuza yennyini ate neyeebuuza kakati ate nze lwaki ndi mukwano gwe? Kubanga ajja azze kubuuza oli so that asembera. Kati agenda olaba nga ate oli byakoze bingi kakati nga teyeebuuza kakati ate nze Ibula njagaza ki? Okitegeera? So tukwebaza Shifa okubanga nze nga tonjiye nti nsobola okubaako bye nkwogerako gy'otali. Ekintu kino twakitandika naye Abaganda bagamba oguwedde teguba muki? Teguba muka. Embaga eyo twagitandika n'essanyu lyali lingi. Era yatumenya naye ate bwe twatandika eno prosesi y'ettaka ate yo twagitandika essanyu tulimaze liri naye ng'ate tugitandikidde mu mbeera nga buli muntu yeemazeeyo ne kaabadde alina. Okitegedde? Mu mukolo twakola ffenna ne tukola ki? Ne twemalayo kakati ne tujja mu ttaka. Ng'ekituufu naffe kwekaka naye nga tulaba ng'ekitagenda kukola ki? Mwe mulabika temumanyi bwe kibadde kiwulikika. Muntu kwata muzindalo n'ogamba twagala bagulira ttaka tubazimbire tubakolere bizinensi. Simanyi oba mukiwula naye nga idea evudde tubakolere bizinensi. Naye ate ffe ne tukikyusa nti anti tusobola bakolera bizinensi mu kayumba kenkana bwe kati. Therefore tulina obbagulira ettaka tubazimbire tubakolere ki? Bizinensi. Allah abantu batuuka ne batandika olaba nga tunyumirwa bunyumirwa okujja ddundu. Anti nga mujja ne muvaawo nga temusonze yadde $5,000 naye ng'ate muvuza amafuta. Si bwe kibadde? Nga muvuza amafuta. Tubadde tujja wano ne tubulwa n'ekirabo. Jjukira twatandika tulina enkola ya kiri muttu. Ne tujja nga tetulina yadde kiri muttu. Naye twagala ggula ttaka. Naye nga ne kiri muttu $5,000 nga naye tetukola ki? Nga talabika. Okitegeera? So njagala kwebaza buli muntu gwe tumazeeko naye. Kuba wano bw'otunula waliwo be tutalaba. Nga twatandika nabo. Okitegeera? Yes. Era Shifa kyatuuseeko ne kimuwa ne mentality
n'enjogera egamba nti abantu baagala nnyo emikolo naye bino tebakola ki, tebabyagala. ng'ate bw'otunula mu kituufu nti bw'otunulako babe bakyala abatula nga wano nga tuli mu nsonga z'emikolo ku ttaka nga vibe ntono, okitegeera. So olutalo lubadde lunene naye ndi musanyufu nti Shifa aluggusizza. Okufaanaganako n'okwanjula ku luno mu kino ekintu amaanyi gensinza oteekamu gabadde ga kusindiikiriza. Sirina nnyo kyentaddemu financially naye nsindiikiriza nnyo, mbadde challenge mulungi era munkubireko obugalo olw'ekyo. Nkozesezza psychology wange yenna gwe nnina, osegedde okupushinga ensonga eno Bakongera obugalo. okulaba nga egguka, osegeera. So ndi musanyufu nnyo okubanga olunaku lwe tucelebratinga anniversary nga Gadi ne Millicent Shifa asobodde okukiggusa n'abawa ettaka. Tubadde tusekererwa ng'abantu balaba ndowooza tunyumirwa mazina, twakola embaga eyakanga buli muntu naye ng'ebyaddala tugenda kulekera Millicent photobook ye kyayise album nga tugenda mulekera just photobook. Nze ekintu kyekisobola kuvaako, Gadi yabadde ayagala sanyusa mukyala we naye nze njagala kulaba nga Millicent naye abeera ng'abakyala abalala ng'ayinawo akantu akaakola nga tanyigirizibwa nnyo mu buli kimu, okitegeera. Era byonna twebaza Millicent okumiikiriza Gadi, era amaanyi ge gatuleeta eno ffe okenze bye tumuwaana ate osanga era bye bireetera Shifa naga naye bambi omuntu ono Era maanyi ge. okitegeera. Nange kanjiwewo omubiri ku lulwe. So Millicent tukwebaza okugumiikiriza Gadi mu mbeera eno. Abantu tebagimanyi, kyovola bwe tubagamba tubakwatireko bo babirabanga gwa akaabya akajanja. Manyi waliwo omuntu ng'alina ebizibu naye ng'abantu balaba akaabya ki Akajanja. Naye nze lwemba ku kkubo nga nditambulako nenkubamu akafaananyi nga sino track enkubye nemba nga sikyasobola kutambula. Olaba ensi etunyiga ng'amagulu gonna malamu n'emikono n'obwongo naye n'owulira ng'ekufunzizza bweti. Nze lwatuuse olunaku lw'ejjo kino kankyogere yadde kiwulikika kiyinza obba ku sayidi yange kiswaza naye nze lwatuuse olunaku lw'ejjo nga nkakasa nti tugenda kujja wano tunoonya ssente nenga wallahi ku ssimu ninako $20,000 Aboogera ng'emitwalo 20 nga ze ssente zokka ze nnina naye nze omuntu ali wano ayinza owulira nga nnyingi naye nze nina abantu b'embeera nabo abasukka mu 10. Kakati nga nabadde naakamala okugula amafuta nga nsigazaako 2. Gadi nampeereza message n'angamba brother Ibula sooka otuwe ssente batugaye tutegeke nga bukyali. Enkya mami agenda keera. Sooka otuweerezeeyo ku ssente tupulaninge bukyali abantu kye banaakola ki? kye banaabye. Nenkwata 10,000 nendisindika nensigaza $9,500. Naye nga nze eyasembayo kyemanyi n'ekigambo kye nasemba okwogera ne Shifa namugaa tuyina okulwana okulaba nga $2.5 tuzisonda ku olwo. Kati kubamu akafaananyi nga gwapika omuntu musonde $2.5 naye nga gwe toyinaamu yadde omutwala ate gw'ogenda kuleeta
okinnyonnyola otya? Nga nno n'amafuta ge nataddemu nagavuze kati nga gennamusika kasoba gatuukawa oba gantuusa eddundu. Kati waliwo nze Shifa agamba atera okuŋŋa sikuba ssimu sitera kwogera nsirika, naye olumu tebamanyi nti nange nsirika lwakuba nti sirina kyakwogera kati njogere ki? Kati nga sisobola na kumubuuza nti puroguramu y'enkya eri etya, kati bwaŋŋamba nti njagala y'etaano munnyonnyole ki? Okitegedde? Era nsirika busirisi. Naye nabadde ndi awo nga nfunyeyo ku ssente naye nga kati kenfunye zino kaŋŋende ndage omugagga omuto, era ndowooza mulaba engeri gye neeyisizaamu nga nagagga. Omugalo w'omuloodi. Naye nga nzifunye nyinza obba ssente nzifunye leero saa nga 7 ogw'emisana. Era ne ŋŋamba waliwo kyali wange gwe mbeera naye abamuyita Seeki, ne mugazi Seeki nfunyeemu 5 naye kwata omutwalo nawe weeyagale. Ne mbeera nga ndi mugumugumuko ne nga kati nninamu 3 awo ŋŋenda n'3 nsobola nange okuba nga njogera omutima mugumu nti banaye tuweze miliyoni 2 zino. Okitegedde? Kati nno eyo y'embeera gye tuyiseemu okuva lwe twava mu mbaga nga tujja bwe tutyo wano ne tutuuka ne tuddayo n'otuuka nga toyina yadde 5,000 mu nsawo, nga buli nnaku olowooza abantu b'eddundu otuulawo banaasobola okulya. So twebaza buli muntu ali eyo eyeetaddeko mu ngatto zaffe, kubanga kibadde kitwala muntu kweteeka mu ngatto zaffe kumanya kye tuyitamu n'agamba enewe kambaweereza omutwalo, kambaweereza 15,000. Okitegedde? Tuyise mu struggle eyo. Naye ekimu ku bintu bino kye bituyigiriza bakiyita mu Luganda kuba waggonjebwa. Kyova olaba nti nze bwe ntandise Nsiimaani Jessica nti tumanyi kye kitegeeza okujja nga weewaddeyo n'osangawo abantu, kuba ate kirala okujja ate n'osanga nga nabo abaliwo baga ate abo bagenda kukola ki? Nze siina budde bugenda mu ebyo. Era kitumalamu amaanyi lwe tujja wano nga tulina be tumanyi be twabeeranga nabo. Buli lwe mutamulaba temuyina buyinza bumugamba nti lwaki tojja, naye okiwulira n'ogamba gundi taliiwo, gundi talabise. Tuyinza n'oba tetubamanyi mannya naye ng'okiwulira n'oga gundi tazze, ekitegeeza ebintu byaffe baabikoowa, ekitegeeza baatukoowa, tulwane ekintu kino kigguke. Naye jjukira buli namba lwekendera omutima gugamba kinagguka kitya nga bakendeera. Kati ogenda olaba ku midiya ng'olyaga mukyali ku ebyo nga naye atalina kyateekamu, akooye. Sooka oleke kubuuza naye nga naye akooye. N'ogaa kati ate saasira omukazi ateekamu buli lwa Saturday ng'alina okweraliikira nti nyina okgenda eddundu, nyina okukwata ttiimu, abakwata ebifaananyi nyina obbasasula, abavuga emmotoka ekiro, naye ng'oli awo tulaba bulabi awo naye nga naye akooye ng'abuuza mukyali ku ebyo. Era byeddundu ebyo oba kitegeerekeka. So twebaza abantu nga Mami Christine Nagawa, omukyalo oyo gwe bayita Agatha, n'abalala b'empulira obuwulizi Bawero Wishers. Shifa ajja tutuusiza obubaka. Tubeebaza nnyo Katonda obbawo okwolesebwa ne muba nga musobola okulaba ekintu ne mukubamu akafaananyi abantu embeera mwe bayita nga temubatuuseeko ne mugamba kankwate, kuba nze enkwata ke nnina
naye nzikiriza nti nkikola kuba gaadi mmanyi kyayitamu. In fact si gaadi wabula mmanyi Millicent kyayitamu kuba ate ye gaadi ye ndaba alabirirwa. Ye musabira atambule butambuzi naye asinga obonaabona Millicent. Naye kati nze nsobola okiraba ne ŋŋamba omutwalo guno kanguweeyo. Okitegeera? Ffe tubeera ne message ne kati nsobola okulaga ono message ng'olya ŋŋambe Ibula leero tetulina kyakulya. Peerezaayo nnusu 10,000. Naye n'osirika n'ogamba omuntu ono mu nsi muno ku bantu b'amanyi kijja kitya nga nze gwawadde message eno. Naye nga lwaki tweteekako mu ngatto z'abantu abalala oli n'akusaba n'osirika n'ogamba naye kati bwe simuwa mutwalo guno ŋŋenda gaggawala oba gugenda kunnyamba okuwona okungoba. Okitegedde? N'okwata omutwalo n'okola ki? Naye lwa nsonga nti eyo embeera mwe tukulidde fe abamu tugiyiseemu ng'omutwalo gukola ki? Gubula. Kati kyekituwa obusobozi okuba nga osobola olaba gaadi kyayitamu ne Millicent kyayitamu. Naye tetumanyi ate Mami Christine Nagawa kyayiseemu, tetumanyi mukyala Agatha bye bayiseemu. Bali mu nsi abantu ze bamanyi nti zaamala nti tusaache person ayinza olaba nga bino talina budde bwabyo. Ffe tukola ebintu ng'olina n'emikwano gyo ddala naye nga bagamba mwe temumanyi bwe kiruma nga kubanga olina ebintu by'okola naye nga bakyali bonfa nfe tebakulaba. Naye ogenda olaba ng'ate balina omuntu gwe bagoberera ow'erinnya ate ne batasobola ne bajja okunyumiza. Walabye ekyabadde ewa gundi, walabye gundi kye yakoze naye nga gwe olina ky'okola buli lwa Sande. Naye ng'oli talina kyasobola kujja kunyumiza nti banaye gye mwabadde gyo Hedigalo bwe yakoze bw'ati ne bw'ati, nga teyagoberedde kubanga ebyo by'abantu ba wansi tebinyuma. Okitegeera? Tebinyuma, talina budde bwabyo. Kati ebintu bye tukoze nga tebinyuma, nga tewaliyo birabo bye tufunayo, naye ne tuba nga tutuuzizza abantu ssaawa zino 8 ne kivaamu ettaka, tuddemu tukubireko shifa engalo ez'amaanyi. Abali okumanyi beemulugunya bagamba naye keeki tunaagirya ddi. Naye kati mbabuulira ng'oggyeko abapya abazze obuzzi wano, ng'oggyeko abagenyi, ng'oggyeko abagenyi wedde ab'empulira eri nga boogera, sikakasa nti waliwo omuntu gwe tubadde naye wano okuva dde wano ng'alinze keeki ng'agamba keeki yange keeki mugituwa ddi. Okitegedde? Buli muntu awulira nga yandyagadde twogere paka n'enkya n'okwosa enkya kuba kye tuyiseemu ffe tukola ki? Baba bimanyi. Vice si kyekyo kye tuyiseemu tukimanyi. Ekyokubiri mpozi ng'era abantu ffe kye tuyiseemu tukimanyi. Ekirala tubeebaza abantu abafudde, abantu b'eddundu ensonga. Gwe tomanyi muntu kugamba nti munoonyezeeyo abaana 2 b'empeerera, munoonyezeeyo omwana. Kati omukyalo ono afunye basale. You just think about it. Noba ng'ojja mu bintu ng'ogaka ngende wali malirewo akawungeezi, babeera awo ne bazinaazina biki biri fane. N'ofunawo basale ng'omwana we agenda kusoma okuva P1 paka P7. Bali mu middle class. Okitegedde? Kati ng'ovudde ku gaadi abantu b'eddundu nabo bafunyeemu. Tuyina bye tufunyeemu. Kyakuyiga ki ekibirimu byonna? Abasajja abamu bagambanga nti byolabanga ebisiraani ate gye giba emikisa. Okitegedde? Omuntu abadde ava wano n'agenda mu katawuni anyumirwe, waliyo endongo, waliyo ebyamasanyu, n'ayita wano ku bantu
abantu abazze wano omwana we n'afuna basale mazima awatanyuma naye nga wagaa nti ewanyuma ate tewali nti balina olubibi lwe bamulimisa kujja kuwaayo buki budde bwe okitegedde bw'oba toyigidde mu nsonga zino oliyiga ddi nga ne Lekyo omufuuwa n'omuwa emitwalo 2 Lekyo n'awulira nga kimukutteko n'agamba omutwalo guno Gadi ne Millicent bafune ettaka mazima Lekyo Gadi ne Millicent abayita atya abayita atya tewali okitegedde naye olw'ensonga kozi essanyu lyafuna wano awulira nga baburatha be basisita be deera empita brother enkya nampita kyayagadde n'awulira oluganda olwo okitegedde ebyo ebintu byetusinza okufunamu eno siri so sure oba ndiba mugagga naye kyenkakasa nti ensi sijja gireka nga bwengisanze okitegeera ye message gyempa buli muntu ali eyo nze nebaza Shifa nti nze ndaba akola bye nayayaananga Gadi amanyi nze bwe nali ntandika ebintu bya social media nagambanga abavubuka bannange nti tugikozese etugase tuleme kukolerako just byakunyumya bunyumya era kyova olaba nti nze nenamu company namba ku social media buli kyendi social media kati ne Shifa musanze ng'akozesa amaanyi ge oba abantu be balina ku media ate okutaasa obulamu bw'abantu abalala okitegeera so nsobola okwogera paka nkya kuba ndi musanyufu nnyo okitegeera nsobola okunyumya paka nkya kuba bw'ataba Shifa nnyinza obba nzaddako okumanya bye tubadde tuyitamu Shifa bw'omuggyako nze nnyinza okuba nga nze nzirako oba baakola nabo bayinza obba bansingako ate bo naye kati nze neetwala nti nzaddako kati Gadi mumanye embwa enzungu Plandido oba Plandi Kid kati ye Gadi Plandi Kid osegedde kyokka ate nga naye amenyese nnyo ye mutwe gwe naye amanyi roolo gy'azannya naye ate kuffe obeereyo noga ono omuyaya alina omukisa n'asanga Shifa neibula okitegeera naye nga naye alina ate ye byalaba nga naye akozesa obwongo bungi okuba ne Shifa neibula kuba naffe siffe bangu ennyo kyobwekiri mukikubeeko mu ngalo obwongo si bwa buli omu ffe bantu abaseka n'otulaba nga tuseka enkya n'okuba essimu nga sikujjukira osaaga gwe okitegeera so tubeebaza otugumiikiriza Vaisi simwerabira Vaisi sirikire eyo sirika kubanga ogenda kunsesa tene mulwadde so bannange twebaza nnyo buli muntu alina roolo gy'azannye nennannyo nga Lekyo akozze mujjukira waliwo nalaka vidiyo ke ng'atubanja bannange nga mubuze muliwa okitegeera Faruuku nawe weebale butava ku ttiimu buli lunaku nkulaba omukulu oli ayimiridde asitudde omwana Uncle John weebale butatuvaamu bamuyitaani Zendex awamaani tukwagala nnyo abato mmwe kyemmanyi sina kyabbagamba naye abo abaana mubalaba buli kye balaba bakiyiga ate olumu tebabireflectingako kati naye bwe bakula baddamu ne babizza okitegeera ne bagaa nalaba nga abantu bano nga bakola bwe bati so nze ndowooza nti ensigo gye tusize wano abaana bano bajja kugitambuza bagitwale mu maaso
So step eddako ya kuzimba nyumba. Naye temuwulira nga kati byangu bannange twagala kukolera Millicent business naye tusooka muzimbira. Nga situgamba tusooka kugula ttaka tuzimbe then tumukolere, naye katugamba bana tumuzimbire ennyumba tuteekewo business. Haleluya. Ibula sebo nange tonneerabira pa ku ssente mu nsonga zino mpozi ngonna nzijukiza nze sirabyeyo bampaddeyo ku ssente oba balabye nze sikola. Ibula gwe okola wekka wano eno Bali bamusu nze nga sifiibwako nze bampaani bali bamusuubiza kati nabo bagenda kusuubiza kuba nze olumu ndaba Paisi nga bamulowoozezaako Nalongo nga masha Allah. Waliwo wano menta ye yazaala na Hypec Mulamba osegedde alinze bulinzi atandika essoma agambe fiiza aliwa ate Hypec anaaba teyasoma brand. Naye kati nze nfiibwiddwako ntya. Oba bwe bawa Ibula baba bamanyi bawadde nze oba bwe bawa Gaadi bamanya bawadde nze kubanga brother Gaadi sebo mukonsanyusa okukulaba. Teziba mpisa kubanga nyinza ova ku muzindaalo nga muko tazze tubuuzaako. Muko jangu otubuuzeeko omugagga yasembayo. Muko jangu otubuuzeeko. Oyo muko wano wennyini we tutudde singa siye singa tetukola ki tetuliiwo. Nga bwe mumanyi ennyumba nti buli nnyumba etandikira ku buliiki emu eryo lye mulabye. Kati wano tutuddewo lwa muko oyo ye yatuleeta eddundu. So kyemmanyi oyina ebyotugamba bingi neyanzi. Oluganda Mukama yebaze. Kwegamba nze simanyi we ngenda nakutandikira naye mu kusooka nina okwebaza Millicent gwe musingi ogwatuleeta wano okusinga mumukubireko mu ngalo. Nenziramu neneebaza Gaadi yafuna obuzibu naye alina obwongo bungi nnyo. Ye yateekawo enkola y'okututuusaako sifa. Gaadi webale kuba n'obwongo. Neneebaza Hope Sifa. Erinnya Hope kitegeeza essuubi. Webale kutuleetera essuubi mu famire. Mukubireko Hope Sifa mu ngalo. Neneebaza muko okusala ekirimi. Nze Hope Shovola azitera namuteekako nti oba Angel oba Beautiful oba nze era mu ssimu yange mulimu Hope Shifa kubanga just erinnya Hope mpulira nga kimala bumazi. Kwegamba ye Hope Sifa. Ate ne Shifa kitegeeza kuwonya. Wamwe oba olaba twetaaga omugattako ate Angel atani just Hope kimala. Kwegamba ye Hope ayamuzaala yamumanya n'araba omutima omulungi gw'alina kwe kumutumbeera erinnya. Tukwebaza nnyo tukwebaza ddala ak'ensusu. Tuli basanyufu nnyo. Neebaza mukuru Ibura ye kati ye Ibura sikyamuyita Ibura oyo yafuuka muganda waffe. Era nze bw'omulaba mbeera musanyufu buli lwendaba Ibura ne Hope Sifa mpulira nga omutima gwange mugumu era tabatya gwetya.
mwebale kubeerawo. So neneebaza abatuuze b'Eddundu, mwebale kutwagalira Millicent ne Gaadi, mwebale kutwagala. Ntuusaawo emanja awo nga tewali eyandabye, ne mukyala wange yennyini abadde tandabye naye babadde bannyaniriza dda. Neeta Katonda kuba ekyosinga kwagala. Bannaye kwegamba ndi musanyufu olwa surprise gye musumuluddeawo ne musumulula ebibeera nendaba abantu nga bagwa amaanyi naye mu mutima nze mbadde mpulira amaanyi nga nsuubira mulimu ekirimu. Bannaye tusigale nga twekkiririzaamu webabaawo surprise ng'eyo tugisumulule nga tulina nga tumanyi nti ekulembeddwa omukisa Hope Sifa. Kasita buli kimu kibaamu Hope Sifa, buli kimu kibaamu kyabuwangulu. Kwegamba nsigenda wala nnyo ebyokwogera nina bingi, ndi musanyufu nnyo ekyensuso, naye twebaza buli muntu yenna asobodde okuyimirira naffe essaawa zino nga mukyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sebo. Amanya Rubanza ye Joseph, omuko asooka mu family bawanye awali mwoyo omulungi. Omanyi abantu bayinza okitwala ng'ebyokusaaga, naye tulina example ya Maama Enoka wano. Shifa bwe yatandika okuyamba ku Maama Enoka, ate abaali bakwatira ku Maama Enoka ne baggulawo olutalo naye. Okitegedde? Tulina engeri gye twogera ku nnyumba eno obutono bwayo. Nga nze ali sensitive nga loole ngamba oba muko kati bw'alaba abalowooza kye yakola tukizalawa. Oba ayinza okufunamu embeera ng'agamba nti bano abantu nange nalwana mbajje mu muzigo, naye ate kati bano balinga abandaga nti nze sirina kye nakola. Okitegeera? So muko bw'oba tokifunyeemu mbeera yonna nga towuliddemu nti tulinga abazalaye oba abakuyisizaamu amaaso. Ate wali okuzalawo okujjako eryo lyali ettafaali erisooka, eryo kwali kuggula kkubo, kyali bakiyita ekiggula luggi. Twalina okutandika ekiggula luggi, then omukisa guyingirewo bwe tulina mu njuuno. So ndowooza tukirabye. Ekyo kyokka nze kye nandyagadde tuyigire ku musajja oyo nti bw'obaako ne kyokoledde omuntu bw'ajja ate omulala omutwala ku level eddako, ate tobeeraawo ogamba nti kaakati nze bagenda kwerabira bye nakola. Nedda gwe omutuusizza mu P7, omulala asobola omwongerayo paka senior 4, naye mwenna muba mwazannya rooli yammwe. Bwe kibanga gwe babikolera naye ajjukira, kubanga nze nzirayo n'abasomesa bange aba primary ne mbalambula. So nga ate kati nandibadde nga nti ebyo byali byawa, kati muko tusiima nnyo omulimu gwe wakola, kuba singa tetutudde wano. Okitegeera? Naye naffe twajja ne tugamba naffe katwongereko. Bw'oba gwe osobodde kukola kino, Abaganda baga nti akasukali aba nalyo taba muti. So tukwebaza nnyo, ate naawe okusigala ng'otambula naffe n'otanyiiga nga ttiimu eno yali ku Enoka yo bwe yakola. So tukwebaza nnyo 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 okubanga Gaadi wamutuusa we twasobola omusangira. Nze nzikiriza nti buli muntu abadde ayamba ku Gaadi akoze kyamaanyi nnyo okubanga Hope Shifa asobola omusanga. So tukweyanziza nnyo muko. Akazinda ndowooza kankaddiza omukulu eyakampadde. Neyanze. Okay, nyina obubaka mu byonna nga twetala okugula ettaka, Jaasi yalina okusaba kwe. N'agamba ye yeegomba ekintu kimu, kusayiningako ng'ababaddewo. Era
ndoza tunasayininga Sande jasi ntusiza obubaka bambi nagamba ne malambula kuba baddewo mwoba mwewa ssente oba mufunye ettaka jasi nkijjukidde wannengaye bannanga omukulu yagamba kuba baddewo era yagala abisayininga engeri gye yali abiterese naye engeri gyali ng'alina osayiningiramu mmwe bannannyini era bambi ku Sande lwe tujja osayininga ekifo kye mulekawo nga wakalu Okay, Mwami Gadi ng'ayogera menta nsaba abaana mubampeere soda enteekateeka mu mpola mukasirise soda bamugabira abantu nga bw'oyogera Mwami Gadi era Mwami Gadi bw'amala bw'ati nga tusala keeke si kyo? Kale kati musooka omuwe gwabasooka in brief then njogere ate kati mwenyewe babawe soda nzizza musango obwedda mulina empisa nga ndabika nzizizza musango tubisazeemu badere beebake kale okay mugoloke mufuke silence waliwo abagambye muzukusa abaana vaani zituuse feno mukyalo tulina ebya vaani okuutawo kagere Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Nyimiridde mu maaso gammwe omulundi ogwokubiri. Nze nga bamaze okusumulula wali ekirabo mpadde wano nga ntudde ne mpulira nga nkankana amagulu nga nkankana ebisambi nga nagasituka siganya nga ngamba oba kati nkole ki oba nkuba omulanga oba nkuba enduulu naye Hope Shifa Mukama akuwa ekyosinga okwagala nze sina kye ngenda kuwa Anko Ibra Mukama akuwa ekyosinga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala ate twebaza Katonda eyabasobozesa Millicent, congratulations sweetheart. Congratulations God. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate